Mbanirizaako mwenna abawuliriza ba Prime Radio. Ekikulu ennyo kye tuli mu kwogerako ye first aid. First aid ye bwe bujjanjabi obwekikugu obuweebwa omuntu yenna ali okumpi n'omulwadde oba abantu abali okumpi n'omulwadde. Ekigendererwa kyabo kya bintu bisatu. Yes. Okutaasa obulamu bw'omuntu. Okutaasa obulamu bw'omuntu. Ekyokubiri okulaba nga obuzibu obuleetedde omuntu okufuna obuzibu obulekeraawo oba nkyogere ntya nti saving life kyekisooka. Taasa bulamu kyekisooka. Ekyokubiri bw'aba abadde ali mu muliro mujja wali omuki mujja wali denja. Muntu mujje mu denja mujje awali obuzibu ng'otaasa obulamu bwe. N'ekirala kwe kulaba nga naawe agenda okuwa first aid ate sitofuna buzibu bw'oba ogenda kudduukirira ajjiira mu muliro. Taasa ye ate gwe oleme kubeera nga ye. Taasa gwe osooka kutaasa bulamu omanye engeri gy'ogenda. Kubanga tujja kukiraba kugundi ez'enjawulo. Omuntu alaba omwana nga amasannyalaze gamukubye n'alowooza ku bulamu bw'omwana bw'agenda naye n'akwata ku waya n'asigalako. Nekiba nti ate abafunye obuzibu baweze babiri. Mwana wange omuliro gubambulira n'agenda tasamangako yadde ku bwa pathfinder kubuuka naye ayingidde waggulu eri mu kasolya gy'omwana. Otuuka munda naye ate n'abanga azitowana nnyo okujjayo kusinga ate omwana. So kyetugamba nti environment fokulaba environment eri clear oli bulungi nti there's no harm kigenda kuleeta buzibu nti omuntu mujje awali obuzibu ng'otaasa obulamu bwe n'ekyokusatu kumutwala mu ddwaliro erikuli okumpi basobole ebyokudduka. Ati ng'ono omulenzi gwe baakuba essasi baamukubira si ku gundi ku quality. Yes. Wanenaali. Okimanyi nti eddwaliro liri just kasozaawo Delfling. Naye omanyi nti nno baavuga paka independent eri ekyaliwa bayita watyawo bebekula bagogenda ekiwatule ngunaava mu musaayi. Ava mu musaayi batukira ku nkulungo enaalya Northern ate basalemu naye nga Delfling yali wali. Kitegeeza onoonya kumpi okutwasa obulamu. Otonya kumpi webava niwanga tugende eno obulamu bwe butyo kuba obulamu tebulinza okugamba anze twabera Nakasongola eyo naye ng'oli alwaza omuntu n'amuvuga okuva e Nakasongola amutwala Mulago. Omusawo wange ali Mulago naye ng'ekisiwa kifuna Nakasongola kilomita 7 weetaaga okuba ng'okola emergency stopovers. Yes. So kitegeeza ki twale mu ddwaliro oli okumpi obukosi ebigenda okukolebwa byonna ku mulwadde okusinziira ku mbeera gy'alimu birina okuba nga bitaasa bulamu nga tebikuteeka mu buzibu ng'ate ne disease tulaba nti omuntu wayambe. For example omuntu agudde ku accident tukozese owa boda mukubye bamutomedde ali mu kkubo wakati. Yes. Abantu kye batera okukola batunula butunuzi bwe bati ne balinda poliisi ejje. Ekyo simanyi oba wali okirabyeko naawe. Batunula butunuzi bwe bati poli banange wuuyo ali bubi kyokka banange poliisi eriwa. Poliisi eriwa. Poliisi basomerawo obusawo be balina okukola kwa kubalwadde. Bw'abanga kyalimu obulamu temulinda poliisi. Ate kaakati otegedde otya nti akyalimu obulamu. Bakugambye ono baamutwala ku mochale n'awonera eyo n'adduka. Oli yadduka mu bafu. N'adduka atya. Kale bamujja mu bafu ne bamuwa ekitaano. Kati eyo gye yadduka. Nkola ya first aid batwala mufu mugwanika then gye bamuzuulira abasawo mu binyonyole ebyo
Police ekyanoonyereza tujja kumanya. So first aid tulaba nti omuntu singa obadde mu mbeera sabbiiti ewedde minisande Monday ewedde twayogera ku bintu nga omusota ebintu biri very common nti omusota gukuluma Black Stone yo twagigoba era abagigula bannaye mugifumbise emmere n'ekirala tuoba kwowulira ng'ogamba oyo agikoze ayagirina ng'agamba ekola ffe tulina obusagwa bw'omusota babukola kati ajje tusooke tukuba oyo alitunda agitunda aberenga bojje bw'omusota abojjenga agiteekeko naye ajje nga asoose kulama kubanga ffe tukimanyidde ddala ajja kufa ebyo so akamaboozi ago bwe gatyo simanyi Black Stone no banange abantu baffe first aid ng'omusota gukulumi twajogera nazaawo ebyokutemaatema twabigaana ebyokunuunawo twabigaana siba ebyo tetubikiririzaamu ebyokusiba omuntu mukwale agende ku ddwaliro abeere monitored kuba mu ssaawa 2 abasawo kibawo ekyokukola webawo signs zonna eziraga nti omuntu ono afunye obusagwa kizimba wayinza okuba nga wazimba okuzimba kugenda kweyongera ayinza okutandika nga takyawulira eyo nayo we kubanga obusagwa mirundi 3 obusagwa obuleeta omusaayi okuvaamu obusagwa obusanyalaza emisota w'omusota egisanyalaza ndali gibeera mu mazzi gikusanyalaza n'obantu kyasobola kuwuga ne giroka gikuluma obulu gikuluma gikusanyalaza bwe gutyo bwe gukola buno obusagwa nga busanyalaza busanyalaza mulimu n'obusagwa nga ate bwo bugenda ku mawuggwe nga buzikiza amawuggwe ne gasirika kati izo amasalambwa ago sale vipers agalina ebibombola ng'ebyamagye ayaya galina obusagwa ate bakugambye salambwa kitegeeza lisobola okutta embwa yemu ku kisolo ekirina obulamu obusinga wano obungi ne bakugamba tema nkima etema nkima kitegeeza gutte enkima esobola okutereka ebola esobola okutereka yellow fever esobola omusota gubugiruma bulumi nefa kati egyo emisota omanyirawo nti gyamaanyi kati gwe n'ogamba mbukubanga nina Black Stone twagamba omuntu oyo alina okutuuka ku ddwaliro n'abeerayo essaawa ennungi 6 okukakasa ki ekiddako era obanga obusagwa bukakasiddwa nti webuli busagwa bwe bwamugize n'aweebwa antivenom ezo weziri oyo first aid ku misota tulina first aid ku bintu nga embwa ng'ekulumye embwa tuzikategorizinga gwenna ayina embwa nga toyagala gigemesa ojja kusasula school fees ogigemesa ng'erumya omuntu kubanga ojja mujjanjaba ate n'embwa ogende bagikebere ezo nno ssente ziyinza kuba zikubisaamu gigema emirundi 7 ate bw'afuna obuzibu n'afuna rebizi n'afa osibibwe kakati buli alina embwa nga bw'otereka ebiwandiiko byaki bibatereka bya kesisi ndowooza bya kesisi ebyo by'emisolo olina obitereka obulungi kubanga bayinza okwerabya ne bakuwa tewasasula ebiwandiiko by'embwayo okugemwa olina okuba ng'obimanyi ng'obirina embwa buli mwaka zirina okukolebererwa zirina okugemebwa embwa oba togisobola giwa bakesisi bagikuyambeko bo balina enkola yaabwe naye toyita mbwa yange ng'etaayaaya toyita mbwa yange ng'oli wa mululu togenda ku mikolo gifunira byakulya neeroka etambula nenoonya ebyokulya embwa erirekeddwa okuba ng'efiirwako nga bweteerwa okola kisi okutaayaaya anti ebeerabeerako wano bweruma omuntu gyeddukira okuwummula yaba nnyiniyo aze sigimanyi kasiteruma omuntu neeba nga gyeddukira okuwummulira yo yaba nnyiniyo kakati kitegeeza manya weebeera so kitegeeza ki tugeme embwa ate embwa endwadde kati mulimu embwa zino z'olya zitaayaaya abakyala bakedde ku makya bagenda ku mulimu abantu ekiro ne zibagwikiriza
nemuluma obanga nyingi oba zizira okuluma obuyana n'osanga zagudde ku nnyana z'amuntu oba embuzi z'abantu nezikola ki nezigirira ne ku ttale embwa ezo zirunduga ne zitambula nga z'amaanyi nga nnyingi ezo those are stray dogs. A stray dog waliwo embwa eyo kusanga busanzi mu kkubo n'ekuluma tomanyi gyeva tomanyi gye badde etambulamu eyo dog bite ndala. Waliwo kubanga embwa yawaka muli mu kikomera tefulumangako anti embwa rabies ejijja ku mbwa ndala. Kati bweba tefulumangako nga teberangako na mbwa ndala ndina ngeri gyeyinza kubanga erina ki erina rabies. Embwa ebeera mu nnyumba nduka nti embwa yawa eyasanze ku kkubo katukugeme laba embwa endala sinkana embwa endala embwa eyawaka ng'etera ofuluma eyo nayo embwa eyawaka nga tefuluma kati kisinziira embwa eyinza okubanga erina rabies omala togitawaanya wabula yeekukola ki yeekuluma. Embwa erina rabies okusanga ku kkubo bweti otambula bibyo nejja neekuluma. Embwa eyawaka nayo okene okulaba eyali yeebaka tekyebaka ebeera awo eruma aluma obuntuntu weegiragira wawa neokana nekola etya embwa eno eyinza okubanga mwali. Embwa eno waliwo embwa ate yo ng'okukuluma omala gitegenya abakira batya oberanga gitaataganya omala gisosonkereza nti bw'omaze ogisosonkereza bwoti nogi obadde okuba erina kyeyagala okukola ebadde erina gyerwana naye awaka n'ogezaako taasa eri nekuluma obadde olina emmere gy'ogiwanga ogigobanga kugamba element nti embwa enyiize. Embwa eyo biseera bimu teba na rabies ng'omuntu naye eba enyiize enyiiga negamba kannume kaneerwaneko. Kati neffe tetuli awo okugamba oba yanyiize oba teyanyiize oba yakukubo oba yawaka. Embwa weekulumye erinnya oliyingidde livaamu omusaayi duka ku ddwaliro ng'essaawa 12 tezinnawera eddwaliro nenga first aid eriki yoza awantu awo yozanga ayoza kiki kyebayoza kiki kyebatera okwoza n'amazzi amangi tumanyi kwoza lugoyi okunaaza kibaze okunaaza n'amazzi amangi onaalizaawo ddala teri kutematemawo mu kiwundu oyo amazinga onaalizaawo ddala bulungi nnyo bwoti kubanga wayinza okubawo rabies omulala ali awo okumpi n'asobola okukola ki okuvaawo. Tulaba tetukkiriza era kukozesa kugulu okwo oba mukono gwabugize kubanga ebinywa buli we byekwata omusaayi gutambula nnyo. Saa 12 n'otuuka ku ddwaliro banaazizaawo bulungi nnyo otuuka ku ddwaliro bateeka kwa iodine ne bakola batya ekiwundu we bakiraba we kiri bakubuuza baali bakugemyeko obulwadde bw'embwa rabies nedda bagenda kuwa okugemebwa okwa rabies naye nga kutandika okukola nga wayiseewo kumpi omwezi ekigendererwa bakuwa akawuka ka rabies akafu bwe katuuka mu mubiri omubiri ne gukola abasirikale ne baba bangi ne batandika okulwanyisa akawuka ka rabies akalamu embwa ke yakutaddemu. Bisayansi bwatambula kano kaba kafu bwe kayingira kaba kafu nga bakagyeho omutwe n'amagulu kali awo kejiragira omubiri ne gukola abasirikale bangi ne bagenda okunoonya rabies oli embwa gwe kutaddemu. So bakuwa dozi ezisukka mu 5 nga yakakuluma ku lunaku olwennyini olina ofuna nga wayise olunaku olwokusatu olunaku olw'omusanvu olunaku olw'ekumi wiiki 2 ne weekes ne after mwezi tekikyamala. Tulina omwana yajja ku ddwaliro bambi embwa yamuluma naye yamuluma nnyo ku kisambi n'esika
embwa yali stray, embwa yali ina rabies nga yagisanga ku kkubo, baamuddusa ne bamuwa ne bamukuba empiso zino ze nkugambye. Naye rabies yali w'amaanyi nti eddagala baamukuba okutuuka okukola abasirikale nga rabies yayiseewo dda. Yagenda okima eddoozi esembayo yagikima Kampala gye nkolera nga rabies amaze okugenda ku bwongo. Kitegeeza kutaataganya bwe bagandi gundi abogolanga embwa awo rabies bwagenda ku bwongo kiwedde, teri ddagala oba olinze kufa. Okategedde? So rabies bwagenda ku bwongo kiwedde, kyetugezaako okuziiza. So kyetugambye nti ekiwundu bakitunulirawo bati ng'emannyo gayingidde, teweesigambwa bakube immunization gye tugambye, naye tulina n'empisa endala gye tukuba, tugikubira ddala mu kiwundu ky'embwa, bagiyita immunoglobulin IG. Eyo tugambye eri immunization gye bakuwa akawuka akafu omubiri ne gukola abasirikale balwanyise rabies. Nkole y'okugema. Eno ey'okubiri gye nkugambye basirikale bennyini be bakuwa basirikale nga billion za units bagikuba mu kiwundu mwennyini ne bayetoolooza wonna bakuba mu kiwundu abasirikale ne babaamu nga billion ne balooka banoonya rabies yenna walaze mu lunaku lutya lumu tulina kusukka waawo nga tannatambula kuba rabies atambulira mu busimo, agenda alinnya ayagala kutuuka ku bwongo. Kati ekiwundu gye kibeerera ewala kwe kulwawo mulimu abaana ng'embwa yamuluma mu P4 n'atuuka mu P7 n'abogola nga wayise ebbanga ekiwundu kyawona, embwa yamuluma ne kawona, asobola okutambula atambula. Kati singa embwa erumye omuntu ku mutwe, ekiwundu kiri very risky kuba kiri kumpi nnyo n'obwongo ku bulago, mu kifuba, ku kisambi, nga olaba amannyo gayingidde. Immunization eri temala. Balina okukubamu empiso eno gye tugambye gye bayita immunoglobulin, bakuteekamu abasirikale mu kiwundu ne bakolera ddala yes immediately. Kakati so kitegeeza ki? Embwa emulumye ti embwa bwe esobola okukwatibwa ekeberebwe nyiniyo ng'eriko nyiniyo eba erina okukeberebwa babawita batya veterinary doctor balabe oba erina rabies oba terina, oba balege ku mpapula ze ezitali njingirire oba embwa bagiba. Kati n'omu omuntu embwa yamuluma nga ye nga teyagigema n'akozesa amagezi g'e Kampala n'afuna empapula eziraga nti embwa yakola ki? Nti yagemebwa. Omuntu yafuna rabies. Bwe yafuna rabies yadda mu misango. Embwa gye wagema tesobola kubanga ate erina rabies. Ekitegeeza empapula zaali nki? Jingi. Yagala kuyita wali maaso kulema n'agaana okusasulira omuntu emitwalo 2 egy'okumujjanjaba. Yamaliriza ali kugwakutta. Kuba yajingirira. Obeera n'embwa ate n'olimba. So kitegeeza ebisolo, embwa, pusi byetaaga okugema. Pusi n'embwa byetaaga okugema, byebisinga okuvaako obuzibu buno. Omuntu embwa emulumye Blackstone nedda, mutwale ku ddwaliro basesinga ebbwero, kuba ebbwero tebalitunga, liba liri very dirty. Era bakubikawo bati kuziiza musaayi kuvaamu naye balirekawo ne kubanga twagala rabies abagenzemu aveemu. Embwa bagikebera ne balaba. Kati goyina embwa, lwaki tonoonya omusawo w'ebisolo n'akebera embwayo n'agigema, ojja funa obuzibu kuba embwa bw'obanga ebeerawo n'ekola omusango y'ovunaanyizibwa ku muntu oyo gwerumye. Oba si kyo gikwate gitwalire abakesisi bamanyi ekyo gikolera. Bwe bagwekulemeredde bo bamanyi ekyo gikolera, bagiwa ennyama neyebaka. Kakati eyo ye dog bite. Tulinawo ebintu tugambye singa mwanisimbwa mubadde ku kisaawe nawulireko omuvubuka yagenda okuzanya omupiira wali bali muvuzi wa boda wali Namugongo. Abatatera okukola namu
mubadde ku kisaawe omuntu n'agwa okola ki yamendi 4 bani omuntu abadde ayimiridde n'akola ki n'afentinga first aid eriki abadde mulamu ndulaba nti ate agudde wali agudde kakati ebintu bingi ebiyinza okubeerawo naye nga kyenjagala okuma twagambye ekigendererwa kya first aid ekisooka laba nga oli safe environment nga eri safe omuntu ayinza okugwanga mukubye esasi oyinza okubeerawo nga sniper akubye omuntu g'okyanoonya ogenda so oba omuntu ayinza okugwa nga teyalidde ayinza n'okuba nga abadde ayinza okuba mulwadde wa sukaali nga yekubye empiso ya sukaali naye n'aba nga teyalidde sukaali ng'ali wansi ayinza okuba ng'afunye obuzibu ku mutima omutima gusirise oba gwekanze atataka ayinza okuba ng'afunye obuzibu ku busaayi ogugenda ku bwongo nga tegutuuka oba kiroti oba pressure oba kiki nakola businga naagwo omuntu wagwa bwati ekisooka kyoyinza okubujinira so kitugambe nti kikyabadde ki nomuntu noyita ne banange oba noyitayo omuntu oba badde omu noyitayo omuntu akuyamba okumuyita tekitegeeza kudduka kulekawo omuntu ogende omuntu waba agudde alina okutereezebwa twagamba wiiki ewedde nti ekigendererwa mu saving life olina okulaba nga airway omuyita empewo temuli kiziiza kitegeeza ki omuntu wazirika nga abadde yakalya lumonde oba yakalya emberenge kisoboka okuba nga olumonde yamutuga kisoboka okuba nga emberenge yemukola ki yemutuga omwana agize bwati abadde alina ekintu kyazanye nakyo n'azirika so kitegeeza ki omuntu ono ng'akyokinze ku bintu bino bw'aba agudde wansi n'agwa kyabugazi olwokuba engeri gy'atasobodde kuyimirira n'agwa olulimi era lusobola okudda emabega ne lukola obuzibu olwokuba olulimi lusobola okudda emabega ne lukola obuzibu kitukakatako omuntu ono okulaba nga tumuzza ku ludda adda ku ludda lumu oba lwa ddyo oba lwa kkono bwadda ku ludda olwa ddyo oba olwa kkono ne tutere nga tumukola nga tukola mu ddwaliro olaba nga omuntu tukole nga yeebase n'otunula n'olaba omuntu ono mu kusooka twagamba nti okulabye omuntu obosa agudde assa twagamba tutya nti omuntu assa omuntu okumulaba nti assa twagamba okutuuko okuteeka ku nnyindo ze empewo ebevaamu okugwa amuwuliriza okuteeka ku nnyindo ze buli wassa bw'ati empewo ekuba amatuugo n'okola ki n'ogiwulira naye nga bw'otadde bw'oti ku kutuukwe oba otunuulira ekifuba n'olaba nga kikola kitya nga kiyimiridde nga kigenda kizannya nga bwe kirina okuzannya mu sekendi zeezo 10 bwe twagambye olabira ennyindo obumu ezibye mu kamwa ayinza okuba nga alina ekimutuga olulimi luli mu maaso olulimi lubeere mabega omuntu ono ayinza okuba olulimi agudde n'olulimi luli mu kumutuga kati ekigendererwa kino ekyokumuzza ku ludda okulaba nga olulimi luvaayo olabe nti waba atabadde tassa ate ekyo nakyo kirala tulina gye tukolwa kubawo awo oba weetaaga okujja ku ddwaliro naye omuntu alina okubeera ku ludda laba obassa mukebera olabe alina wavaamu omusaayi alowo omuyita bw'omuyita walidde oli bulungi bino ebyoku papa abamu baleeta emmere abamu baleeta ki omuntu wabanga ali semi-conscious nga agudde by'omuwaate bikyasobola omutuga bikyasobola okugendamu ogwe ne muleeta ki obuzibu first aid yandibadde ki omuntu avudde eri n'akolapsingako kupu yita baano
muntu mutwala naye ng'ali ku ludda bwe mugenda we mulaba obassa we mulaba ebyo byonna mubikola alina okubanga mu seconds 10 wakati wa seconds 10 n'eddakiika ng'atuuse mu kalwaliro akasookerwako kubanga omusawo yenna asookerwako aba alina kyasobola okulaba kyemutakoze eki kyemutalaba. Waliwo bingi gwe wayinza okuba sukaali ayinza okuba ki we mugenda oyinza okumanya nti ono nno munnanga teyalidde ono nno mulwadde wa mutima ono nno kino. So kitegeeza ki omulwadde yenna nga omusanze ali unconscious help call for help labo bassa tategeera tawulira nti muze mu recovery position gye tuyita ku ludda naye kuba mumutwala mwegendereza. Kati gamba omuntu avudde ku kizimbe n'agwa oba agudde kabenje n'agwa oyo talinga abadde ayimiridde n'agwa chances okufuna fracture ey'omugongo eya backbone ntono. Ono abadde mu motoka olwa impact nti emmotoka ejja nekoona seatbelt n'emukwata naye omutwe ne gusigala nga gukola ki nga gugenda mu maaso. Bafuna nnyo obuzibu fracture mu vertebrae mu bulago. Kakati bwe kakyukamu we kati mu bulago omuntu omusanga agudde eri. Kakati challenge ebaawo omuntu ono agudde kabenje bw'atyo omukwata otya? Tomukwata mutwe. Support the neck. It is the right statement kyetugamba. Wanirira nsingo. Bw'oba omusitula okola nga akola magalo 2 mu ngalo zo nga emikono gyo gino giyise ku matu g'omuntu ono ne gikwata ku kibegabega erudda n'erudda omutwe gwe ne gubanga ogunyigiriza. Kitegeeza bw'oba ogenda kusitula omuntu bw'oba ogenda kumugjawo nga mugenda musitula kati ng'oyo ayinza okubanga agudde spine nefuna obuzibu kuba spine ojja tefuna obuzibu takyasobola kusitula magulu omugamba akola kino tasobola nga oba ava mu accident musuubira nti spine eyinza okuba efunye obuzibu. Abeera mubeera abantu nga 4 ne muba muli 3 bino ebyokugenda nti musobola n'ositula olubuto omutwe ne gugenda nga gulengejja oba ogwamose obeera nga amuyamba naye nga oli mukumutta mukanule. Otegenda okuba omuntu abeera mu maaso eno ku mutwe okulama nga omutwe agukwatidde wamu n'ekibegabega akola magalo 2 n'engalo ze. Engalo twagamba ekisajja n'engalo esooka ne zikwata ekibegabega side ni side ng'omutwe agunyigidde mu mikono gino. So oyo omulala n'akwata wakati eri mu kiwato omulala n'akwata eri ku magulu ne mukusitula nga ab'amasannyalaze 1 2 3 ne musitula ne mukola ki ne mutwala. Si ono okusika ate ono wagira lindako katono ate lindako waliwo ankubira so n'entwala gye bamutwala ye omuntu ono alina okugenda nga agalamidde. Bino ndaba abantu bamutwala bamutuuzizza omuto mugubenye mulabe ng'omuntu ono agenda akola atya agalamidde ate bw'aba agalamidde alina kwebakera ku ludda nga bwe twagambye. Kati enkola bambi poliisi gyerina yakabangali gyerina ene yambako yakabangali omuntu n'omuteeka eno wansi gyerina ambulance gyerina tetulina omuntu teyanditwaliddwa eyo wansi wantebe ayinza n'okutuuka ng'afudde songa twandalibadde mu ate yandibadde akyali mu akalamu nijje balina kati ffe nga ffe obona kuyamba omuntu bwe bakakuludda mutemumenya omuto atwalibwe ngera ambulance bwokola ki bwogiraba. Omuntu singa aba agudde wansi bwatyo tofuuka musawo mukugu n'ogamba nti kirabika abadde akooye bukooyi. Omuntu oyo mutwale ku ddwaliro bamukebere sukaali pressure bakebere ndi balabe obisakebwako balabe n'okulaba ne ku myaka gyo emyaka gyenga jamimu ebyemitima
kirimu ebyaki bamukebere bwe bivaayo byonna nga biramu ate kinaaba nakiyambyeko omuntu oyo okumanya bw'ayimiridde next time embeera eyo ereme kumutuukako naye bw'ogamba ti yakazirika emirundi 3 ne mukolawo ki mwangi ne mukolawo ki titewali kakati awo Katonda mutuufu oba omunafuyiza Katonda n'akulaga ogusooka n'akulaga n'ogwokubiri bwe mbeera eri ku Vipers ku ekitende nga ntendeka abazannyi first aid nabagamba ekigambo kimu waliwo ensonga lwaki abazungu bagaba fair play ne waba agenda kuteeba nga waliwo omuntu akoze atya nga waliwo omuntu agudde ye mupiira kigwenda labi gwali gwa final refa amala omupiira nga bali badde bagenda kulumba ebadde final ndoza Algeria yadde efunyeyo yagenda yerumba Senegal ejabize ddala abatuuka mu 18 refu n'amala omupiira nenda banga abadde basajja banyize kayi refu maliro te omupiira neka kyengeza kugamba nti webamba tendeka bagamba ategeera obwetaavu bwa first aid yasobola okugaba fair play n'agamba omupiira kale kadugende lwaki ofaayo nnyo okumanya ku first aid yoyo omuntu gwokola naye leero yagudde enkya gwayinza okuba nga gwali muki mu buzibu lwaki institutions zonna zeetaaga zimanye ku first aid omuntu obeerawo ku mulimu bwati n'akola pusinga ne muyita n'ebyokusaaga ne mutwala ku dispensary mbusoka tulindeko mulinda ki if someone has collapsed tulowooza mutima tulowooza bwongo tebufuna musaayi tulowooza ayinza n'okuba wadde alina pressure nga afunye stroke tuyinza n'okulowooza nti oba sukaali ali wansi so omuntu ono mu dakiika entono nnyo zibeere 3 alina okuba nga ali ku ddwaliro akebeddwa sukaali yenkana atya pressure ziri zitya bazuulire ddala kiki ekiyinza okuba kyekireese obuzibu there must be that aggressiveness wetuba tugenda kutaasa bulamu si bino data board ati kati tulindeko gundi tulinde kyemukola kiyinza okuba nga kituufu naye bwe muba so lazy nga muli late tosobola kutaasa buki bulamu fe mu byobusawo oyinza okuba nga okola bulungi naye ka speed we kaba tekaliimu obulamu buyinza okuba nga tewali kyesa kugambye omuntu azirise avaamu omusaayi ekyokukola tukimanyi awali omusaayi noonya kintu osibewo si kusiba kukutulako tusiba kulaba ng'omusaayi gulekera okola ki okujja kuba omusaayi ogule gusigala nga gujja probability y'omuntu ono okusigala nga mulamu egenda ekendeera emikisa gye egy'okusigala mulamu ng'omusaayi gujja nga tategeera egenda ekola ki ekendeera so omusaayi n'oguleke nemulakulanga katava musaayi mukwata oba ekigoye oba ki ne muba nga muteekawo pressure ne musibawo ne woba nga tewaleeta muki ne bwe waleeta omusaayi ne guba nga tegujja nnyo nga we gwandibadde gukola ki gwandibadde gujja omuntu ono n'addusibwa n'akeberebwa bulungi kisinziira ku ngeri ki omuntu gy'agudde n'engeri ki omuntu engeri ekibaddewo kyekituwa ekyokukola naye kati mwe temuddawo ate kiki mumudduse kuki ku ddwaliro kati waliwo omulwadde nga mu butuufu eddwaliro lino liyinza obutamusobola kati okwata omuntu katugeze omuntu kati ng'afunye accident ebiwundu by'amaanyi ate n'osalawo omutwale wali kagundi ka pharmacy gati waliwo musawo wano ka pharmacy musawo nga bambi alina panado nga alina panado ninga omulwadde takola ki tamusobola so naye kiba kirungi nnyo okufuna kugira nti tugende wano naye the nearest eddwaliro erimusobola lyeriba likyayinza okubaako kyerikola ki kyerikola first aid tukyalina nyingi tulinayo nga obadde muliro tulinayo nyingi zetujja okukolako mwami Simbwa naye olwaleero twogedde ku mbwa ne twogera ku muntu ng'omusanze ng'agudde unconscious kyolina okukola tugambye fuba okulaba nga naawe weetaasanga ggwe ekitegeeza tokwata ku muntu ono nangalo ekisooka ng'oba oyagala omukwatako fuba okulaba nga weyeetoolodde kuba gayinza okuba amasannyalaze
kakamukubye ali awo wansi waya ajebakidde tokola ki togiraba naawe nojja n'omukwatako ne gakola ki ne gakuba so kolaba environment wali tewali kyabulabe tiye omuntu ono sokolabe assa oba ali atya ne waba tassa still sigwaye n'okukakasa nti omuntu ono akoze atya bantu bangi bakuba emiranga wowe bagenda tusa omulwadde ku ddwaliro ng'akyali mulamu uli oddazi lisebusizo nini akuba emiranga so togwamu maanyi mutwale abeddwaliro basalewo kiki ekyokukola so nawe bakuyita nti bananga omuntu afa jangu oyambi ujje mukwate mumutwale college y'omulwadde engeri erina gy'omutwala nayo ematalinga omulwadde ayinza okutuuka ati netufuleeta buki obuzibu byebimu ku byetutudde ku lwaleero tujja kwongera mu maaso nga tumenyaamenya ku first aid eno kubanga kikulu nnyo okukolako okyali ku Prime FM gyosinza otuwuliriza tujja tandikira mande jja katugende mu birango byabatuwuliriza okyali ku Prime FM sigala ng'okyalina ffe birango byabatuwuliriza program bwatyo bweyogera mukama